Alright, abasinga babadde beebuuza lwaki Honorable Muwanga Kivumbi Muhammad government bwetunuulidde oba bwetaddeko amaanyi mangi. Njagala osooka olisizikano ka clip katini nnyo tumale tweyongereyo. Ffe twali mu lutalo nga Muhoozi twenkanya emyaka ng'ali Sweden. Kainerugaba yajja wano ng'alya chipusi. Ffe abanyanya gye baatukolerako baki n'ebikomando ne tubuuka emirambo. Muhoozi Kainerugaba yali Sweden ng'alya chipusi na sausage. Yadda kuno nga bamuvugira mu motoka ya mwe wa musoro tagulangako wa. Alright, ndowooza muwulidde bulungi nnyo Honorable Muwanga Kivumbi. Ebyaddala respect bwona waali wabanga ebyaddala yafa kitalo nnyo kitalo ddala eri family ya Honorable Muwanga Kivumbi paka ne kati kinoma kubeera nga tukikonfirming naye ku video eno gye tugenda kubeera nga tuwa playing ya Honorable Muwanga Kivumbi ayina bingi nnyo bye yayogera angalaga ntino amanyi gino Muhoozi in and out kitegeeza yali threat to the government. Video nyo yatugiwa obwedde mugyerabireko ate n'ekirala ndabyeko omukulu amanyikiddwa nga Fred Kajubirumbiye naye atabukidde Honorable Munyagwa. Obadde okimanyi nti Honorable Munyagwa ayinza okukola nga state witness mu musango gw'omukulu Dr. Kizza Besigye. Imagine nga yakolerako Dr. Kizza Besigye. Ndabyeko n'omukulu amanyikiddwa ngani na Raiso naye ayogedde ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi. Agambye nti nibeddala Honorable Muwanga Kivumbi abadde alina okubeera nga akola ki akwatibwa. Okusinziira ku video eyo nammwe mugenda kubeera nga mugirabyako mutugule ebizibu mu comment section. Naye nga letunagenda yo video eno mbadde nkusaba soko gimpereka like esobole okubeera nga etambula tanaba kubeera nga subscribing hawegete ku mukutu gwe guno. Olunaku lwaleero ndowooza tugenda kutandikira ew'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi. Statements yayogedde ku mukulu General Muhoozi Kainerugaba bazi yayogera ku General Muhoozi Kainerugaba. Do you think that's one of the reasons as to why omukulu mpaka ne kati bakyamukute tetumanyi mayitirege? Kakati ndowooza kati zaakawera ndowooza ennaku nga 17 tugenda kuba tuyingira weeks 3 oluvannyuma lwa Muwanga Kivumbi okuba nga atwalibwa nga mpaka n'essaawa ya kakati teri amanyi mayitirege. Ni family ye nawa kubeera nga teri amanyi mayitirege. His Excellency Robert Kyagulanyi ndowooza buli lunaku ateekayo post nagamba day 17 nti Muwanga Kivumbi tanaba kubanga amanyiko ajjali. Essaawa ya kakati tusobodde okuba nga tukulondolera oba tukugirayo ebimu ku biyinza okuba nga byaviirako Muwanga Kivumbi okuba nga mpaka n'essaawa ya kakati awo wennyini tulabyeko America ng'etuteeka mu level 4. Do you think okuwamba omukulu ono Honorable Muwanga Kivumbi Muhammad kugenda twongera ddala okutusuula level tuyinza okugamba nti mu level 5 era kisobokera ddala kubanga okutwalibwa kwa Muwanga Kivumbi kwali so violent engeri gye bamutwalamu kulagira ddala nti mpaka n'essaawa ya kakati tanaba kubanga afuna justice ye oba nga tanaba kubanga atwalibwa mu kooti sinakindi bamubuulire mu musango ki era mpaka nange sinaba kubanga ntegeera ekyo kyokka kikulagira ddala nti Uganda as a country or Uganda as a nation is unsafe for the foreigners. Chapula batuteeka mu level 4 perfectly. Okay, mwina bamutubulebeza mu comment section muloza bine bigambo ba the knowledge Honorable Muwanga Kivumbi gyalina ku government ya President Kaguta Museveni byamuletedde obuzibu oba waliwo ensonga endala. Sokolize tumaye tuyongere. Ffe twali mu lutalo nga Muhoozi twenkanya emyaka ng'ali Sweden. Kainerugaba yajja wano ng'alya chipusi. Ffe abanyanya gye baatukolerako baki n'ebikomando ne tubuuka emirambo. Muhoozi Kainerugaba yali Sweden ng'alya chipusi na sausage. Yadda kuno nga bamuvugira mu motoka ya mwe wa musoro tagulangako wadde eggaali eyiye. So nga mutabani wo atukola ebyo eggwanga olitadde mu mikono gya mutabani wo muganda wo bakodomi baki n'ab'emikwano kali ngo kambeetondere kangendeko mu kyaki ka muwala wange. The very fact nti ali mu kyaki ya muwala we kyokka kitegeeza nti ya apology empewo. Omukulu mugamba asitayiringa epo baba yagala kukola apology wano tulina prominent baganda basobola okusisinkana Archbishop Luyimbazi Omulangira Nakibinge so many wati wandigenze ku Juma Ekibuli oba mu Lutiko ku Misa oba Emengo oba ku mukolo gwonna ogutegerekeka ne kirimu ejjoogo. Apology eyo ebalaga bwa
omuteeko watuteeka. Alright, ndowooza muwulidde bulungi nnyo omukulu Honorable Muwanga Kivumbi mugenda kwa mpulirizo byamwe mu comments. Musajja ebyadala yali gumira abanda. I think he's one of the leaders that I've started to appreciate of recent. Wanga asobola okubeera nga abeera bold now. Imagine okutuuka bail enkeera notandikirawo sina nkeera after just 2 hours, 1 hour natandika okubeera nga kola ki asabula. And I feel like His Excellency Robert Kyagulanyi, wherever he is very proud of him. Awo nyini atana bakubeera nga subscribing ku mukutu gwaffe guno kati kajja personalize okateke all so latest updates nga zino obeera nga ozifuna mu budde. Video gituweleka like ekyo kikulu nnyo. Video jaso okubeera nga etambuli tukire abo banankyukakyuka abali tewagenda kola ki okubeera nga bawulira kuno information ati nga information ali very critical but nga ali very vital. Awo nyini omukulu General Naraiso yagambye nti Honorable Muwanga Kivumbi ayina emisango egy'amaanyi gye bakyamuterekedde wajje bakyamukolako interrogation. Abamu ne bagamba nti General Naraiso lekera okubeera nga olimba omukulu oyo ayinza okubeera nga ali mu ICU mba ntegeeza ali mu koma oba ali mu mbeera mbi osegeera mbu baba bamugyeko ezo zi machines ezimu supporting okubeera nga akola ki abeerawo nga body function ze oba system ze nga zikola bulungi ayinza okukola ki okufa. Kati njagala otusigiremu ekifaananyi ku General Naraiso ebigambo byayogedde ne ku nsonga ezigenda maaso zitrendinga anti omukulu ayinza okubeera nga ali bubi oba kufaana okuba nga yafudde n'okufaana ejasi bageza okubeera nga bakola ki bamulwisa. Kakate General Naraiso tuzze nga tumulabako azenga akola interviews ezimu naddala nga ba political prisoners okusingira ddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga batwaliddwa ateranga okuvaayo n'ayogera wabula ekya Muwanga Kivumbi yakyogeddeko naye takakasa naye alaga nti ate nga jeno ino wanga amanyi ebigenda maaso. Wuliriza agamba nti Muwanga Kivumbi alina emisango. Probably emisango gino ngaffe abantu abana Uganda naddala abatuuze b'e Butambala baagala okumanya ekituufu musango ki ogwakwasa ng'ovudde ne ku ekyo jjukira ekyo kyali kimuweereddwa bbeeru redde baali bamuwadde bbeeru naye kati ate nga yeyatta abantu. Wuliriza kyakitegeeza nti waliwo omusango omulala gwe yazza basobole okuba nga bakola ki baddamu bamukwata kati musango kyo gwaddamu ne bamukwasa. In fact kubanga baali gwe musango guli ogw'okutta abantu bandibadde tebamuwa bbeeyi naye lwaki baddamu ne bamukwata kitegeeza bo nga gavumenti balinga abagamba nti waliwo omusango gwe yazza in the 2 to 3 hours bwe bamuweera okulisa amegali mugenda mutubulira ebirozo mu comment section ku nsonga zino naye nga tetunagendayo nyenga bajjukiza mu subscribing Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa namba zizya osembeyo 711 mukubire ko bwa mu inbox ni WhatsApp ajja okwenanga kuyamba so kollize Honorable muise na Honorable General Naraiso Proscovia banga tulina obutebenkevu ate bana abantu abakwatibwa ne batamanyi bwako mayitire kati already saawa eno waliwo eyali amyuka president wa in fact ya chama amyuka president wa FDC mu Buganda Muwanga Kivumbi yayimba FDC wa NUP ngambye FDC bane musasire wa NUP yali mbaka wa Butambala koti ya muyimbula ate naddamu nakwatibwawo twalaba aba police afande nga tebasobola kukwata nga tewali ensonga kukwasa twalaba police nga bagamba bababuuza nti aganda gaffe wadde twaliwo ku roadblock bamukwatira nisife tumulina tetumanyi gyali. Si kyateeka nti buli muntu yenna alina okumanya omusibe gyali kisinziira ku musibe eki bayinza okukwata jeno n'olowooza nti bajja kuntwala Makindi naye nga balina kuntwala ku mess senior officers mess nga gye bansibidde kati ojja kwesanga nga abateeka okutegeerako kusibwa kwange era bali mu ranks eza waggulu nga gwe kungu nkokeenyera mutunzi kungu musajja waabwe musajja wattu nkokeenyera mutunzi bagamba benze mbeera nkokeenyera mutunzi fani tokubye nnyo tosaanyiza obusaanya ngamba nga tojja kutegeera Naraiso waba bamusibidde okusinziira ku ranka yange kakati n'abo babadde bagamba nti bamanyi wawaali naye ng'alina gyali omanyi nabadde mbuulira abantu nti kungu oyinza okukola ekintu ekikwata ku nze naye esikooti wange n'atabeera musanyufu
abasirikale bange ne batabeera basanyufu nga bayinza okutuusaako obulabe bwonna nze nyinza okujjawo nenkutereka notofuna buzibu obwo kinabanga bwe nawulira nti kungu twawulidde amawulire ayogera ku bigambo by'okwetuga oba ebyokunywa obutwa gavumenti ekutaasa mangu ekutaasa mangu nefuna wekuteeka netukutereka netwogera naawe mpola mpola era nga bwe nakugamba nti uno mutabani wange gwobadde yogerako ali ebweru nze gwendowooza nti agenda kuwumula naye oluusi ayinza okuba nga alina ebintu byeyakola ebikolobero ye byamanyi naga nti kino ekintu kyenakola bayinza okunjola kanjira newogomako wano wendiddirayo nga bakyerabidde ngekyosi kiise naye nze njagala okusaba abantu bannayuganda nti naffe we twandyagadde ebiseera bye twalimu twali twagala nnyo kubanga njukira olunaku lumu. Alright, nga tubitedde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye. Baida namuyise kati namutumye takyali teacher. He is a professor, lecturer at wona wali in the political field. Kwanga yanzo banga tiasoma PhD, tiasoma masters, degree tiasoma. I think he has a degree or masters maybe wherever he is, but I feel like sawa zineno manyi waliwo PhD je bakuwa nga nobanga twasomi masters ne bakuwa PhD nobanga twasoma ne bakuwa PhD kubyokoleda abantu okimanyi ekyo kati we tuogere sawa zino he is a doctor perfectly alina doctorate PhD asobola okubeera nga atematima mu misango ba mu situations ezigenda maaso kigambo okubeera nga Honorable Mwanga Kivumbi banze kubeera nga bamutadde dda mu file ya Dr. Kizza Besigye ate mbu Honorable Munyagwa oba presidential candidate eyagwa bubi nnyo Honorable Munyagwa eyagwa ekyakuba kyongedde mbu ayinza okubeera nga he is the state witness for Dr. Kizza Besigye misango gyabwe Honorable Mwanga Kivumbi kyova abaddamu ne bakola ki bamukwata. How true is this? And Fred Kajubi byayogedde biri mu mulamwa oba nedda? Ekituufu omusango gwa Dr. Kizza Besigye up to now badde tebanaba kubanga bagukomekeza obanga baguwuliriza nga nsonga ki bali bagamba nti bacyagezaako okubanga bakompilinga evidence then bamufune ne balooya bagenda okukola ki kubanga bamuwozesa mu byetuwulira oba mu byetusobola okubanga tubasakira abalabi baffe ba Wonder Boy bagamba mbu presidential candidate Munyagwa Mubaraka president wa Common Man's Party mbu yagenda okubanga aleetebwa nga state witness ekibuuzo kiri nti yaliwo nga abantu bano bateekayabawaayo kisoboka kuba munange bagamba nti abantu basusse bamenvu bidi eno nsagala jogera nnyo Fred Kajubi byonna byogedde mwina kwa mutubuliriza mu comment section. Are you on your side or paneda? Abajjukira obulungi nabagamba nti Munyagwa y'omu ku ba state witness abalina okulumiza Dr. Rutadikano Kizza Besigye mu court ku misango gye muvunaanibwa. Era yavaayo na nnumba ne mugamba ziriwo nnumba na facts. Kati waliwo ekiboozibozi Munyagwa kyatambuza nga bali ne kasuku. Mbu emisango egivunazibwa Rutadikano Kizza Besigye mbu emisango egyo gyava ku ssimu abaana ba Nuupu obakulembeze ba Nuupu gye babba ku Rutadikano Kizza Besigye lwe yagenze okukyala ku Nuupu mbu essimu eyo ne bagiwaayo mu gavumenti n'egigulawo n'esanga obujulizi obulumiza Kizza Besigye ku misango gye. Oyo Munyagwa nga yabyogera. Kati njagala kusooka obaka buno mbuusire mu musindikire mugambe Munyagwa kwandironnyezza omulimu n'okola kubanga ekiri atabala kye kiri nasigadde waka. Bw'ojja n'ogamba nti essimu ya Besigye baagibba abaagibba ba Nuupu ne bagitwala ne bagiwa gavumenti nejjamu obujulizi. Twandiyagadde nnyo okumanya mwaka ki, mwezi ki, lunaku ki, mukolo ki, ani yabba essimu eyo era yagiwaani.
okubajjukiza retired Colonel Kizza Besigye yasemba okujja ku kibiina kya National Platform mu mwaka gwa 2023. Retired Colonel Kizza Besigye yakoma okujja ku kibiina kya National Platform mu mwaka gwa 2023. Olunaku lwe yajjayo tewaliwo complaint yonna yateekebwa mu public nti Retired Colonel Kizza Besigye bamubyeko essimu oba waliwo ekintu kyonna ekimubuzeeko. Tewali kebere police reference later oba not kebere mu public ye ng'omuntu kakiberuda. Tewaliwo complaint yonna oba complaint yonna eraga nti Colonel Kizza Besigye bali ku nopu essimu yabbibwa. Teriiwo. Mukulu Munyaga twetaaga otuwe complaint eraga nti Kizza Besigye bamubbako essimu mu mwaka gwa 2023 gwe gy'ogamba nti baagimubbako. Ekirala statement gy'okola mu reverse psychology ogezaako kuzimba kifaananyi nti nuupu bakozi ba Museveni ne Bambega be baakwata essimu yabba essimu ya Besigye mbu ne bagiwa gavumenti mwejja obujulizi obuluma Besigye. Mukulu mu reverse psychology gw'ozannya gw'ogamba nti wasoma ate ffe twasoma mu forensics kyova tukola kye tuyita counter intelligence with the facts. Gwe kyoyita reverse psychology ng'oyagala kuzimba ekiboozibozi wejje ku kyokuba nti gwe state witness. Kati I can confirm to the public that whatever I said against